Merry Christmas eri omwana ow'obulenzi gwe tulina ku kyalo kuno Abba Marcus. Yeah. Abba Dag. Merry Christmas, little man. Merry Christmas. Nze nvumiddwa ebivumu ku Twitter kubanga I support what Abba Marcus is doing. Bunaawe kasita ozadde omwana n'abigamba kiri gyendi bwe ndi ayisanga atategeera abiŋŋambe abazadde tujja bagambako paka banaalekerawo abiŋŋambe nzikiriza muntu tijjirako wano mutwekolezaako kyeyakoze abawi b'amagezi ne bannange. You people, don't you see that what you're doing is just hypocrisy? Ate nekyewunyisa bonna bakulu abawolereza situation ya Dr. Jalimu. I mean, they've been here, they've been seeing whatever. Singa no babadde baana abato abagamba because if we say Chameleon has a condition, ngeva kumbera ji some lifestyle here. Ishtegeza, all of you guys have been here. Mubade mumulaba Chameleon is in spotlight. Ensobizi zonna zibadde zikolebwanga abantu balaba. But waliwo point abantu batukira nga bwebabanga bakwagala honestly. Abagambako nedda half it is too much. Byokola bisusse. Kati nga temwamugamba. Omwana wala agenda fiirwa taata we. Ate amugamba kati mudda ku mwana ye muvuma. Mbeera Chameleon nyizo kyawe ebyo bidda ku mwana wange ne bivuma. How do you address my child like that? Ate nga jjabba kyawanze kambabulire kawone. Abba achieved what he wanted. He wanted his father to go for treatment. N'abali ku taata ba Juliet Zawedi tebalina kye baayogedde. Mwe muli eno muli ku mwana we kubanga alina kye yayogedde. Mutuggyeko akajanja please oli wa taata we mumuleke amugambeko mwaba muba temwabagambako kiri gye muli. Mumuleke amugambeko. Yagenda osigane baganda benga bamulekwa. Ne baba yabanteeredde buli omu wajja. Ono ye. And I did see that boy like that, but man. Obusungu obujjawo obudda ku mwana w'omukazi n'otandika mu address ngalinga kino because agambye ku taata we. Gukulangaani mu family yaabwe gwani. Nze n'ensonga esinga Baluma Abba yayogera ku bajjajjaabe bannange. Omuntu atayagala nnyoko. Omuntu atayagala maama wange. Tusirika busirisi. Etugamba kamuleke. Katonda ali munsasulira. Nze nganze. Omuntu atayagala mmange. Sina kyemwagala kuso. Simwagala. Siri mwagala. For as long as wali okoze mama wange ekintu. Nali nkuwuliddeko ng'olina engeri gy'oaddressinga mama wange ku nsi kuno. Pozi nga saakuwulira. Naye nga nakuwulira. N'amato gange tolina ky'oŋŋamba. Kati ye Abba bw'aba abadde confident enough more than most of us. Mumuleke. Ate tannabatubuulira bajjajjaabe kye baakola. Just abantu abasinga nange nali ku TV n'eŋŋamba Abba bisirikire tobireeta mu society bisirikire. Oba abaadressingireyo abaadressingireyo. Omuntu ayinza okumala ku maama we emirembe. Era nange nefuna chance revenginga ku muntu yenna eyayisa mama wange obubi mu revengingako. Mu revengingako abamu tutuulayo ne tusirika just lwakuba oyagala emirembe gibookale mu society. You want to live in harmony with your father's side, with your stepbrothers and stepsisters, with your aunties and uncles. No chimira. No gamba tuberewo ku nsi kuno. Kuba si buli n'obireka si buli mutalo nti wakulwanira n'effenna tukimanyi. Omuntu atakwagalira nnyoko tolina kumwagala kale. We are not nze nange ni wano mu society sina kwagala but
twesonyiwa bwesonyiye abantu abakulu n'abantu muno ku bintu balidde abantu bafuna ebintu olwekyo kyogamba tukireka bulesi bannaagula nti abamu ab'embazi omulala bajja basawula tabulengane family nefuuka family simaya family this family that bana ate omwagane muli batabufuba emitu and then ekintu ekisinga okusa kati kambabuye bazadde bannange nze ndi muzadde wano nabagambako nendaba omusajja omukadde oli alina embeeza ayikanga mbuukira tozaala baana batusobola babirira because it is your responsibility buvunaanyizibwa bwo okuzaala omwana n'omulabirira teriyamukuzaalira teriyalina mukulabirira. We should not applaud you for giving your children the life you're giving them. Nzira wano bankubira obugalo kubanga nagulidde ejje emmere. Who is supposed to do so? Nzira wano bankubira obugalo kubanga nagulidde ejje engoyi. Ani ateekeddwa ezimugulira? Ani yamuzaala? Just kyampisa nti nina dadi gye wateeka school fees munnange nomugamba weebale webale tugulira mmere webale tusasulira nyumba webale kuweerera mwana webale naye ng'ateekeddwa kimukakatako kubanga wemunatandika okwaplaudinga abateekeddwa okukola bye bateekeddwa okukola gali aganafuga deadbeat fathers aga gatalabirira abaana ne gamaama agasulusulu agasula abaana agoli bagatalabirira gajja lowooza mu bo kye bakola kyamakulu. They are supposed ate government yaffe ino kyosaamu eteeka lijje nga mbazungu bo bwe tulabira mwana bakusibe. Actually, you're supposed to be punished for not looking after your child. Kati mwaba chikola. No one is supposed to be here and applaud you. Ani amukuzalira, ani amukulabirira. Tewali. Omwana wo mvunaanyizibwa okumulabirira. Tata wange bw'atantwala mu ssomero ng'ali supposed kuteekamu abamusibe. Kati ateekoddwa okuntekayo bw'ateekayo talina kyakoze kyamaanyi. Ndi buvunaanyizibwa bwe yandeeta ku nsi mwana kyakubira muzadde w'essimu nti munnange nzaala. Mwali masanyu gammwe ne muzaala omwana. Ate mubateeka ku nsi ne babonaabona. N'otamulabirira. Alabiridde ne bamukubira obugalo. You're just normalizing stupid things. Your parents sacrificed their life. They did. They were supposed to. Because be banzaala. Mulika okumanipulating abaana. Kati je namuzaalirani ayina mulabirira. Nkulabiridde omwana wange talina kumpisa bwoti. Omwana talina yisabu muzadde we. Talina tateekeddwa. Ate oyo omwana aba talina kyayisabu bazadde talina kyagamba taata we kikyamu. He accorded respect with every word he put out of his mouth. N'abaana nze bengezaako n'abaana badda ku bazadde ne babavuma ne babawemula ne babakuba ne bakola ki. Abamuntu mu binnya bakoze obinnya. Naye abazadde badda mbunu neerekereza ne ngenda ku kyeyo nga nkolerera mmwe. Ani yali alina obbakolerera? Ani mutubuulireko? Ani abazaala? Abulane mutu sessa. Wama aba, you are the child of the year. Buli omu schooling, buli omu somesa. Tuyanzege. Once again, Merry Christmas and a Happy New Year, Abba Marcus Mayanja. Me as me, I see you. I love you so much. I love bright kids. Oh my God. Abba Marcus, ekimusumbuwa. Abaana bwe bato ababadde mu Africa bwe bakulakulamu ne babatwala mu America baagala okukopa bwe batuukayo bafosinga bakopa language tone enyingira bakopa tone y'oluzungu lwayo accent okufaanagana abaana baayo. In fact abatana naddutereza era omulaba ng'ayogera naye nga tanabadduyiga akoperera kati ayagala okulowoozesa bano nti wakabi nnyo oyagala oluzungu lungi accent eserera naye bajjo yakoze bubi. Listen my boss, njagala okutegeeza Abba
bw'oba weeyita wakabi nga weeyita wa kitalo nga kyekikuvooza kitaawo njagala okwata passport oba olina obutuuze bwa America giteekeyo bw'oba olina obutuuze bwa America ennyumba gye mulina kamiyoni yagigula akyakisasula mukyali kwasalira anytime enedde ebyogamba mbuno bw'oba in fact kati n'omuntu wakusunga bakuzza wano tonna bakufuna right emanyira abantu kubavoola balengeza bonna mulinda taatawo nabadde mu ddwayo nandaga essimu nandaga buli kimu emitwalo gya dola gyabaweereza buli mwaka buli wiiki buli mwezi nabiki buli kagabe masannyalaze kakibe kiyakiteekako kyekyatukabiza ne kamiliyoni abantu badde twakutukabira ki ekyokuvuma taatawo si ye solution ekyokuvuma jjajjaawo abba okimanyi bulungi nakunonanga kusomera eri wansi nga kamiliyoni antuma nga nkolera bwe nti tolina na right eyimirira kunvuma yandaddemu naye nakunonanga kusomera olaba eringa namuwonga eri essomero liri eryambala ne green eri wansi nakunonanga sometimes nga nkutwala ne ice cream wali katolina right envuma nkulezewe nti okimanyi nti badde ndi mukwano gwa famire ndi mukwano gwa tatawo sisobola kukkiriza kufuluma jjajjaawo kubanga abba tukwagala lwa kamiliyoni kamiliyoni n'amala akutuka bwati mwenna mwekambabuulire tubamanyi lwa kamiliyoni value tugibawa lwa kamiliyoni tuba respecting olwa kamiliyoni twabategera lwa kamiliyoni tubaagala because of kamiliyoni agezo zukukanga kantu kayiza kantu for the roasted chicken abaana batabuka aba makasi ngadda ku live ye yaguze bulungi equipment nafuna ne editing suite kubobedda buli kagira nazanyako wali ngaakulaba wali oteesa kanti tunabulabye kusaamukanga neŋŋamba badra omwana nga yabadde mukambwe nasose kulaba omusajja wange basookedde kwani of course Kasuku bamugeddeko ne bamuyitako yes kati mamuli eyo muga ati Kasuku agenda kati naye bamugedde banjogeddeko naye sigenda kwekolako mawulire you are an idiot bw'oba olowooza ati ngenda geekolako sigenda geekolako you're joking ne bakwata musajja wange Dirisa bannaayi kyabadde si kirungi ayina eno gye yatandikidde nga logiki naye buli lwe yadde yeeyongera yeeno ng'akuba kutta neŋŋamba neŋŋamba omusajja wange seege gye basookedde kyabadde fire upon fire Munnayuganda n'akyamuka Munnayuganda wayagala no awaman aba tetukuta wokutta wewo koze Munnayuganda omunayo basikutte musajja wange Dirisa omwana yagala nti tamumanyi I even don't know you neŋŋamba naye ono mbadde manyi kazini waawe ne bakwata musajja wange Bajjo tuli mu kuteesa wano tulina interview ne Bajjo ku Friday tuli mu rehearsal yaŋŋambye Kasuku ebibuuzo byagala okumbuuza sooka obimpeereze n'engeri gy'ogenda obimbuuzaamu mu Luzungu mugenda kolaako interview nga ya Luzungu Kasuku and Bajjo English tulyoke tutandike Bajjo utegesiwa ebivulu ebiveeraveera ng'otuula ne banno nga mukola assessment how lwakuba abayimbi tebamanyi mateeka osobola okukwatibwa Bajjo
You can be arrested. You can be arrested. Inze senga bampangisa senga nakutedda pino code zo wakamenya tozimanyi muwendo irwa kuba temumanyi values za ichu senga bajjo nakusibye dda senga nakusibye dda tokkirizibwa even one or just event promoter toyinza kuvayo nokola senga ichuli nabadde musenga bakusibye ewe kugana funa nyamo P7 ngo jowene na tumanyi kitegeeza. You think I'm bragging for nothing. Nya gwe wekebere mikwano jojo nolabo bamlimwe yafune nya. It doesn't matter. Gwe mubuze wafuna mmeka mu P7. Some of you don't even remember. You pretend like you don't remember. So I can't forget. Nali mu bana bansoma ku assembly wonna mawulire nali mu mwonna nya. Kakati nza siyinza bbeera bintu ebyo, siyinza kwewuunya lwaki mwakola ebintu ebyo. Togenda kufuna ekitaawo omulala kali kamiliyoni Wagwe. Look at his head. Look at his head. n'osituuka n'okusindikira ebinyo mu jjajja bya ivo kyagambye mu jjajja awagula bya ivo mubanga abatatu. Let me tell you guys something real quick. The quickest way to know people, well, the quickest way to know that someone is not intellectually up there is if they have to yell to deliver their point. Look at how he's yelling. He's just screaming like as if the person that's interviewing him is not right in front of him. Look at him. N'osituuka n'okusindikira ebinyo mu jjajja bya ivo kyagambye mu jjajja awagula bya ivo mubanga abatata bwalifa tulijeera gwe mbizi gwe aba oli kyana kitaata enkuzaala Me busy. Me nze busy. Me I'm the busy. Hey God. I don't even have to say anything. I don't even have to say anything. I know. Look at him. I don't have to say nothing. I don't. What? I don't have to say nothing. Look. See? That's exactly what I'm talking about. He's making noise. Let me tell you, there's people that think that when they get loud, they're right. They just be loud and wrong. He doesn't look. He just openly what's it called? Admitted to not understanding what I said. That he didn't understand my English. So how does he have the message to reply to me? It doesn't make sense. If you cannot respect your clan, then you can even not respect yourself and your If you cannot respect your clan, then you cannot even. Bro. Because of your man. Look. Bro. First off, there's no grudges. Again. In my video, everybody could see. Everybody could see that I was not trying to fire anybody, do anything of that. I was just pointing out the issues that are going on. You know what I'm saying? So that people can feel the sense of urgency. You know what I'm saying? Because that's what the media does. Let me tell you something. Let me tell you guys something, right? People behind the content and what comes out onto the internet filter a lot of things. You know what I'm saying? You guys may not know how many times that my dad has got sick before this. You know what I'm saying? Maybe there's times he's even been sicker than he is now. But just this time people choose to put it out, you know what I'm saying? Times he's even been sicker than he is now. But just this time people choose to put it out, you know what I'm saying? He doesn't even know what's going on. Yet again, I don't know who this guy is. Imagine being so immature, bro. Imagine being so immature. You're calling me a pig. Which is quite ironic because look at how he looks.
Imagine, bro. Yet again, bro. These are the influencers that are on our platforms. I don't know why, bro. As Ugandan people, we need to do better. You know what I'm saying? We need to do better. This is someone that we are giving a platform to inspire the youth. Look at him. You know what I'm saying? abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.